nga kitalo nnyo muganda wange, kitalo nnyo kya Adamu. omugenzi wasembe mulaba jjera Mayenge. Omugenzi badde mulaba buli kaseera naye naku nga 3 yankubidde gaali awo kwekyandemu ngaali ne Hajji Mubaraka ngamba naye ng'abadde alina gy'alagako naye yo teyangambyeyo. Kati ate ntegedde yakomyewo kakirigiza n'olugendo lwamukoyeza tegedde yadde tutekondooza out era gye yaliridde n'ebitafutafu ebyamukoze ekyo byamuyisiza obi mu lubuto yasiddwako mu lubuto omwo munyola nagwamu amaanyi era yafundikidde agudde n'okugwa kigwa mu kinabiro naye nga kitale kya Adamu onjogera Adamu wandaba oba mpuliriza Adamu Mulwana yali George Mulwana n'akyuka nabira Adamu Mulwana oluvannyuma lw'okutandika nze okukola naye. Adamu Mulwana yayimba oluyimba olwabona baluyita kabona mawanga, oluyimba olwo bagamba toka kwa barabara Besigye anaingia. Oyo Adamu yatuvudde ku maaso kinyinza okugamba nti Adamu kitalo nnyo yafudde olunaku lwa ekiri kikeeseza olwayokusaawa 9:30 naye nga kitegeezebwa nti yafiiridde ku ddwaliro yateeka okuba yafiiridde mu kkubo olw'ekigwo ekyamukosezza ng'ate yabadde mugonvu. Abasinga badde bakimanyi nti Adamu abadde mulwadde batangalize muki ekibadde kimuluma. Adamu alina sitori abasinga mmwe bannamawulire mwajulyako okuva emabega eyo. Okuva olwo neetandika nange natandikira okumanya amazima ne bamukebera ng'ekibumba kyazimba naye ne bamuwa treatment ekirabika nga kyakola ki nga kyatereramu. Nendo zaffe twalowooza nti kiteredde kumbe yali awedde mu buki muwezi yayongera genda mu maaso n'okutabuka. Kati jo nnaku nga mwezi na wiiki ng'emu emabega Dr. Besigye Amongi yasooka mu Anita speaker n'amuwaayo ku ssente awo n'afuna treatment yeye yakizza n'etandikawo ekitandika okubeera nga kiddawo netulowooza nti akoze eki ateredde. Kati tugenda okulaba nga embeera ekola ki ekyuka. Kati Dr. Besigye n'avaayo. Dr. Besigye we yavaayo n'amukwasa dokita we specialist ne bamutandika omwekebejja ne bagenda ku test zonna HIV. Kati abadde wiiki nnaku nga 4 emabega badde yakola eya kansa nemujako eya kansa ebidda nga ali successful. Kati naffe tetumanyi oba ekibumba kyekibadde kikyali kirwadde oba kiki naye abasingako bagenda kukebera empapula z'abasawo ezo bajja zisoma tulabe naye nga kitalo nnyo kya Adamu. Enteekateeka za Adamu ez'okuziika tubadde twagala okumanyako ebiseera ebisinga abasiraamu batera ziikirawo. Kyekiremesezza oziikirawo. Adamu ono abadde yali si musiraamu ate nga famire ye basiraamu. Kati okukkiriziganya nabo okubeegayira bakkirize bamuziike Mulwana ng'abo yali ayagadde tekibadde kyangu naye tumaze ne batugondezaamu ne bakkiriza tumuziike nga bw'alina okukola ki nga bwe yayagala. Nakati ate ekirala ng'abaana be bali walako bali mu ggwanga naye wala omuntu agamba nti ndi Kasese atalina nnyonyi nsuubira ajatukasa wameka so kakati betulinze naye tubale kisobozesa kukola ki kuziika lwaleero tusalawo tuziika ekya ekya ssaawa 8 bayitawo kuzira nduulu ku lweruweero owetera kasana n'okwata ebuseeso otuuka ebuseeso awo n'otuuka ebuziranduulu ojja kuba maze okuziika Adamu Mulwana. Abasinga abangi abaagala omuwerekerako naye tebamanyi entambula bagenda zisinkanawo kubanga zibatwala era ebiseera bitya. Eyo department sigirinaako magezi naye kinoomu abayagadde kuba Adamu akole ki
ajja aleete bbaasi aleete mmotoka aleete omu atwale munne tumwerekere mu kitiibwa kisinga okuba ekirungi. Enteekateeka za leero ziyimiridde zitya za leero? Enteekateeka za lwaleero avudde mu funeral home ali awo mu mmotoka naye nga tebajja mmulabako, so naye nga tugenda okusobola ku National Theatre wetugenda okuva enkya tulonde ekifo waayinza okusaalirwa wanagenda okusaalirwa ate tugende mu kyalo tuzike swala kwa sasa. yes. Sembayo da Hajji Adamu abadde mwisajja muyimbi ateeberezebwa okuba nga baalese abaana bameka batwogerera wano. Ekyo nga tubuuza lwaki tewakibuuza ye nga tannafa? Banze njagenda njogera ebyesimattula ngambe babiri ate ayina bana, ngambe bana ng'ate ekyamazima ayinangeka oba abakazi baveeyo oba obutavaayo, ebyolumba okola ki obimanyi. Naye nga mwewala essaawa eno okumbuuza ebintu ebisobola okuntaataaganya. Naye ndooza kiri kimala kuzika kwankya. Nange mbakuuza ne Mulwana kumulaba. Mwewale buli Mulwana kiganye buganyi naye ebisajja abantu bamulaze omukwano. Kikituufu.